The biggest conversation that we are avoiding in this country is a question of transition. We are avoiding it, we are postponing it, and the more we avoid it, the more we postpone it, the more degeneration we are going to face. Mumawulire agakagwawo era agatalinda gano nga ngakuletedde essaawa zino mukwano gwange atugoberera kakati nno njagala owulire ebigambo ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda kakati kyongedde okweraliikiriza naddala abo abewaŋŋamya mu ntebe ey'Abannayuganda. Wabula bino nga bigenda mu maaso mwalaba nti omu ku boogezi ba M23 munda mu ggwanga erya Congo yattibwa kakati nno okusinziira ku mawulire ge tufuna olunaku olwaleero nga boolaba emmotoka ezo bano abasajja tebatudde era bano abasajja baliko abantu abasapootinga ab'amaanyi ennyo okwetoloola region eno. Njagala ompulirize bulungi Bannayuganda abali munda mu ggwanga erya United Arab Emirates kakati ebigambo byongedde okubeera nga biboonoonekera kyokka nga n'ebigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe byongedde okubeera nga biyungula ezziga anti mukwano gwange mpuliriza tewali kusala yadde eddakiika n'emu okwolekera okugenda oba okukomawo munda mu ggwanga Uganda. Bino byonna obyolaba bigenda mu maaso ku sikirini yo mukwano gwange mpuliriza byongedde okuleeta obunkenke n'okwongera okweraliikiza Bannayuganda naddala abo abamanyi ebigenda mu maaso mu nsi yabwe. Kati vidiyo eno nja kukusaba osooka ogimpere ekigalo nga bw'ogenda okuwulira ku mukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda by'ogenda okuwulira bingi nga n'omusajja abadde akulembera eggwanga erya Iran yamaze dde okubeera nga attibwa. Wabula waliwo ebigambo bingi nnyo ebifulumye omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nga yattiddwa. Amawulire gongedde okubeera nga galaga nti Bannayuganda abali munda mu ggwanga erya Saudi Arabia mwongere okwesabira, abali munda mu ggwanga erya Qatar mwongere okwesabira, abali mu United Arab Emirates mwongere okwesabira, abali Bahrain namwe mwesabire nga wenkoledde akatambi kano nga waliwo missiles enkambwe ezimaze okuba ku ggwanga erya Oman. Eyo nayo waliyo Bannayuganda bayitirivu nnyo kakati nga n'abali e Jordan mwesibe bbiri kubanga abasajja bagambye tebayinza kuleka kino kugenda bwe kityo wadde nga missiles nnyingi nnyo ezisindikiddwa mu mawanga gano ne zibeera intercepted oba ne zikubibwa kakati ate waliwo endala eziteekateeka okubeera nga zireetebwa oba nga zisindikibwa naye nga zo hybrid ndalako size ziri ezaakubiddwa nga zino nsunsulemu era mukwano gwange mpuliriza nga njozeemu. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda waliwo meeting eyatudde enkambwe era nga meeting eno kigambwa nti yatuddemu abasajja abali mu bitongole ebyokwerinda. Waliwo baasi eza NRM mbwate zigenda nga ziteekebwa ku makubo nga zino ziyitibwa border to border. Lwaki baasi zino oba oliawo ziteekebwa ku makubo ziyitibwa border to border? Waliwo akakunizo, waliwo akakodyo, byonna ogenda kubiwulira naye nga bino byonna biddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga akalulu akaliwo mu mwaka guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 15 January akagenda maaso n'okubeera nga kalangirirwa Dr. Engineer Simon Byabakama. Bannansi baagamba nti akakalulu bye yalangirira byonna byali bifubwe fufufu. Kakati nno waliwo baasi ezigenda nga ziteekebwa ku makubo naye ensonga eteekesako baasi zino waliwo ampuliriza Munnayuganda atusomoledde amawulire nga bw'ogenda okugawulira mu maaso awo. Ngenda kubeera nga byonna mbikuwawola vidiyo sooka ogimpera ekigalo ompya nja kusaba osooka osubscribinge. Ntambula ne Muzeeyi Waswa ono nga mukumi wa Kyoto era nga Muzeeyi Waswa ono mugabi wa Kyogo gwe mukondeko omugambe nti namagye ku EKTV Media Uganda ng'ensonga zaakulemerera dda nga zaakuzitoowerera dda ebintu nga byakalubako. Kakati Muzeeyi Waswa bino abimalanga ng'ayita mu kukumira ekyoto, bino abimalanga ng'ayita mu kukuwa ekyogo n'onaabako olwo ebyefunya ne bibeera nga byegolola butereevu nnyo naawe n'ofuna ku ssanyu oba nga Bannayuganda abalala. Obutakuluisa mugana nkakeeto nnyina emboozi gye njagala okutandika nayo wabula ng'eno tekwata ku baasi era ng'emboozi eno yajja nayo Kaguta Museveni wabula nga yava mabega ng'abantu bangi bajja basonga ennwe n'omukubamu ebituli nga balaga nti ono si Munnayuganda. Era emboozi eno eya Mwami Museveni ne famire ye okubeera nga si Bannayuganda okubeera nga bano Bannalwanda bennyini mbw abawedde emirimu yatandika mabega eyo mu myaka gy'abasajja ba Milton Obote nga Mwami Museveni kigamba nti omu ku baali baleeteddwa munda mu kampu munda mu ggwanga erya Uganda nga munoonyi wa bubudamu nga bajja babundabunda. Kakati nga kigambwa nti bano badduka mu kampu zino ne basalawo okubeera nga basasanira eggwanga erya Uganda. Jjukira nti bano bwe badde e Rwanda omusajja eyaliyo yabagoba n'abagamba mudde Uganda mwe temuli Bannalwanda kyokka ne badde Uganda ne babagoba e Uganda ne bagamba mugende e Rwanda temuli Bannayuganda. Kakati wano bwe baasaliyawo okugenda mu nsiko wabula Museveni alumwa agamba mbu ye si Munyarwanda naye mbwe ekisinga okumuluma
ebigambo bino ebyayogera wabiti yabidda. I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. Bino ebigambo by'owulira byayogera Dr. Milton Obote ng'alumiriza nti Museveni si Munnayuganda mulimba awedde emirimu. Nsooke mbikuddiremu. I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. Bigambo bya Museveni tibahabulwa General Yoweri Kaguta ng'alumiriza nti Obote yategeeza eggwanga Uganda nti Museveni mulimba wa nkukunala ekisooka tabeerangako Munnayuganda era emboozi ezo tuze tuzikolanga Obote ng'ayogera Museveni is not a Ugandan. He's not a Ugandan. He himself is a refugee. He's a refugee. Oba okitegeera bino byonna byayogera Dr. Milton Obote kaakati bye bigambo Museveni byazze ng'alumiriza wabula okusinziira ku bigenda mu maaso ebirabwako engeri abasajja bafuutuse munda mu ggwanga erya Rwanda Bepo ne Maserengeta gye bagabanye eggwanga erya Uganda nga buli ofiisi yonna be bagimaamiddemu. Tunuulira mu kakiiko k'ebyokulonda, tunuulira mu poliisi abakulu abaliyo, tunuulira mu magye abagakulembera, tunuulira mu prison abakulemberayo, genda mu UNURA, genda mu URA, genda mu bifo ebirala byonna. Kaakati nno ebigambo bya Dr. Milton Obote ebyayogerwa byandibanga byalina ensonga n'akakwate. Wadde Museveni agamba, in other words, I am a liar. Wabula kakati baasi zino njagala nsooke nzikuwulire. Bateza akakodyo muzooke bwe muzookya ki ekiddirira. Tukyabanja buwanguzi bwaffe obwatubbibwako byabakama. Munnayuganda weebale nnyo weebalire ddala. Lwaki nno nkwebaza olw'okutegeera olutalo olutuufu lwe tulwana. Nkwebaliza ddala. Abasajja bano nga bakyanoonya legitimacy y'okubba akalulu kaffe bagende basinika amannyo nti baatuwangula nga tebagezangako kuwangula Bannayuganda. Bannayuganda mwebale nnyo. Bajja batukola ebintu bino wammanga. Batuprovokinze mu buli endi ne tuganye okukkiriza ebintu byabwe. Batuze ne batukuba mu ghetto bajja batuyoola. Bazze batusena. Nejjo omwana yagambye mwana ghetto yammwe wano bagenda kujja babasaleko sawa 3. Balina mu buinfoma bwabwe naye ate era bujja naffe ne butugambayo nti mwebereremo. So kati kwegatta bino bibaasi bibajja batutega ku kkubo baagala mu bikoleko obulumbaganyi. Ne Munnayuganda yategeera olutalo lwalwana noono omutemu ne Katamiira Jjobyo nti tasobola musinga magezi. Omuntu atamidde aba tategeera. Okitegeera abamu ffe nno kye kyatugana n'okunywa omwenge. Kati baasi zino kyemmanyi buli omu gyali agiraba eyina weepaakinze ne gwe tolowooza nti zirina paakingi era ziriko vote Museveni border to border. Baagala mbogje n'obusungu bwonna ogikuma omuliro naye tetujja gyokya wabula tubagamba bye mwalangirira byavaawa. Mugenda kwokya ekitebe kya Electoral Commission naye ffe tetubafuddeeko mwongerako nama. Oba mukola ki ffe twagala tubabuuze akalulu kaffe ke twetaaga victory yaffe by all means. Ate bannaye singa omusajja oyo akeera ku makya n'alangirira n'agamba twegatte tuyingire ensiko mugenda okulaba ebibinja by'abayeekera biri bye mwaliko. Simanyi bino byankwanga bino byagundi byali bitono. Mwe basajja mmwe obulumi tubuyina bungi ku mitima gyaffe. Tetugenda kujja twokye baasi bwenjokyera ku kkubo terina kyengattako. Wabula neetaaga obuwanguzi bwange. Sisobola kufugibwa mutamiivu yenkana ng'oyo. Sisobola kubanga ntegeera mbujjo ntege mbusimanyi mujja mutu provoking mu ghetto mutuleete ebyana byammwe nga byambadde bi-t-shirt mbutubikube. Tetugenda bakuba tugenda baleka. Zizo baasi zammwe zimazeewo omwezi, zizo zimazeewo wiiki 3.
mwazi parkinga mwagala tuzikuma omuliro naye tetugenda zoja mbakakasa tetugenda zikwatako buli kimu kye mutuprovokinzemu tugenda bigumira naye ekinaava mu yeebiraka si muntu ekinaava mu yeebiraka mbakakasa si muntu kuno okulabula kugenda eri abatamiivu ne taatawo ne kakabinenti kammwe mutta abantu simanyi bajjeno mbubazikiza amawulire ga human rights tegagenda zikiza bannayuganda babuufu oli ateekako ddatawe ng'alindiridde kulaba bimugattako so si ebyo oba mubatuge amanya Moses afudde koloneli ani afudde gundi simanyi gundi kati mwali mumanyi munatta kana kasanda ke Masaka tugenda kugira kweze mbugubugu mbu tuyinza okukaaba n'olunaku lwe mumuziika tetulumanyi tetwagala ddumanya mwazise byawedde nkugambye kwene saawa naye bakwata Museveni Muhoozi n'akuba taata w'amasasi tetusobola kujaganya mukitukolere mulujjudde lw'abantu tetusobola jaganya hawula ffe twagala ekintu eki twagala kalulu kaffe nemwe engalabi egenda kubaddugala kuba mukoze future yammwe yonna nga temubalaba ddako mu generation yammwe bagenda kubeerawa kale aganyabo ne wanaabaawo abasaasidde ne wanaabaawo abasaasidde mbu simanyi tubaleke tubasonyiwe Katonda agamba okusonyiwa nga mmwe temusonyiwe nga ne bannaddiini be batambuza obulikoodinga amaloboozi okugenda okugatega omukulembeze waffe kale muli bisiraani nnyo kyova olaba nze sirisaba eddiini eyange endi ku mutima tendimu ebyo ebikola mbu ŋŋenda kuwaayo kimu kya 10 ŋŋenda mulinga ebimere by'embizzi mwenna abatwalibwa ka gavumenti kano abagundi abannaddiini mwenna nawulidde kamu nga kambalidde seeka kiti mbu agenda ayogera ebyegundi ebyobufuzi kyokka omusajja yatuleka ne tusinza kale bannaye kalinga ebimere by'embizzi katunulanga essavu ly'embizzi oba nkagamba eki mwe busajja mmwe ensi tegenda basonyiwa mmwe obusiraamu obulidde mu nsi yammwe olukwe olw'okuba babawayo ebyetaano gino olunaku lwe nagenda ku mukolo mbu simanyi tukulisa sheekh ava Mekka gundi kuhijja ekisajja nekitandika okugamba gano ge maanyi ga Museveni nasimbulirawo embalaasi neŋŋenda neŋŋamba laba zino emmogolo ezitategeera zino omuntu baba tasobola tegeera bigenda maaso nga gwe weesuuliddeyo gwa nagamba olw'okuba okyafuna ebitaano ebibiri bwe binaamala okukubula ate otandika otwasamira nga abalala betulabye bamala bakwatira ku baana baabwe ne bajja ne basinika amannyo mutegeere nga bwe twategeera olutalo lwe tulwana mulekerawo tusinikirako amannyo notuboogera ono akoze bwati ne bwati ono ali bwati ne bwati koma nnyoko emirundi kulwakatonda n'ensi yange kakati nno ne gye bukedde olunaku olwaleero era gye bugenda okuwungerera nga bannayuganda bangi abaasalawo ne bakwata ensimbi zaabwe ne boolekera okuba ebyeyo era nga bano wadde abamu babadde tebannabakubera nga basitula okwolekera ogenda okuba ebyeyo baateekamu essente bangi baguze air ticket naye nga wenjogerera olunaku olwaleero essaawa zino zennyini bw'olinnya essaawa zino n'ogamba nti kangende ku kisaawe Entebbe tosobola kubeera nga osala okuggyako oyo yekka atambulira mu Afirika wekka wabula ebitundu ebya Middle East nga bwe nkutegeezezza eno waliyo okulya n'okkomba essowaani ng'omusajja Omuyiraani ayongera okuwera n'okutegeeza nti buli muntu yenna ali mawanga ga Gulf country bano be babudamizza abasajja Abamerika okutuuka n'okubattira omukulembeze wabwe amanyikiddwa nga Supreme Leader Khamenei. Kakati jjukira nti omusajja ono abadde yakakulemberera eggwanga erya Iran okumala emyaka 36 era ng'ono wattiddwa ng'ali mu myaka 86 ng'akyali ku ntebe eno. Kakati nno abasajja bamaze dde okubeera nga batuuza meeting enkambwe okulonda ani agenda okumuddira mu bigere okufuuka omukulembeze w'eggwanga lino erya Iran wadde oli yattiddwa. Kitegeeza bano bagenda kulonda omulala wabula bino nga bigenda mu maaso nga bw'olaba ekifaananyi ekyo muganda nkakeeto bino biri ku kisaawe Entebbe. Annyonyi za Fly Emirates zonna zikwamye, Fly Dubai zonna zikwamye,
ezo zonna ezigera mu kyondo kya Buwarabu zikwamye zikata ne Saudiya zonna zeebase ng'okusinza ku mawulire agagenda mu maaso bannayuganda batandise okubeera nga bakabatwala nga entulege abo bonna abadde basazeho okugenda mu mawanga gano okuba ekyeyo kyandibanga kaakati kikyafuuse kizibu ddala tetunnaba kubeera nga tumanya ddi ennyonyi zinatandika okuddamu okutambula tetunnaba kubeera nga tutegeera ddi abasajja ba Iran lwe banaakomya okusindika ebikompola mu mawanga gano nga kino kireeteddewo bannayuganda okubeera nga beeraliikirira naddala abo abali mu mawanga gano gye bawangaalira bepo n'abo abadde bateekateeka okugenda mu mawanga gano okunoonya ku nsimbi nga bwe mukimanyi nti Uganda kaakati yatabuka era bannayuganda bangi abadde bafunyeemu akaweerero nga bakuba ekyeyo mu mawanga gano kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka wabula njagala nsooke nkuzeko ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nkulengezeeyo nkulageyo oli ebigenda mu maaso. Kisaawe ky'ennyonyi Entebbe embeera nawo si ya bulijjo. Ennyonyi okuli eza Fly Emirates, Fly Dubai, Air Arabia ssaako n'endala paawo yaseguse olw'olutalo olutannaba kumanyika ddi lwe lunaggwa. Baafunye okutaataaganyizibwa ekyokulabirako twabadde ne flight eya Fly Dubai eyasimbudde okuva Entebbe ku ssaawa 5 ne bategeezebwa nti gye bagenda obwengula buggale ng'olwedde bali mu bbanga abo ne bakomawo naye twabadde n'amakampuni amalala nga Qatar ne Air Arabia agabadde galina okusimbula olw'eggulo abo tebaasimbudde kuva Entebbe. Okusinziira ku Vianney Lujja ayogedde ekitongole ky'embuuka z'ennyonyi mu ggwanga abasaabaze babadde bagenda kati tebamanyi ddi lwe banaasitula. Ezikoseddwa zokka zezo flights ezibadde zigenda mu Middle East oba abo abakozesa connecting flights okugenda mu Middle East. Naye olw'embeera eyo tukubiriza abasaabaze okusigala nga bakuumye empuliziganya wakati waabwe n'amakampuni g'ennyonyi ge babadde baguzeeko tiketi oba ge babadde bateekateeka okugulako tiketi okugenda mu bitundu ebyo babeere nga babawa obubaka na kiki ekinaaba kiddako. Lujja atubulidde amawulire g'abasanze nabo okukola okusalawo kuno wabula n'agamba nti nnyingi ku nnyonyi zino zibadde nga n'enŋŋendeeza buli lunaku naddala mu kibuga Dubai nga bazikolamu okuviira ddala ku bagoba n'abaweereza bonna bikyabasoberedde kuno. Tubadde tusuubira okuba ne Emirates ereeta abasaabaze ate n'egenda eyo nayo tegenda kujja olwaleero era Qatar, Air Arabia wamu ne Flynas nazo tezigenda kusobola kubeera na flights olw'embeera eyo eriwo. Naye newankubadde kiri bwe kityo amakampuni amalala gonna ag'ennyonyi agalina flights ezigenda mu bitundu by'ensi ebirala nga wano mu region mu Africa, mu Europe, America n'awalala amakampuni ago emirimu gitambula bukwakku era nga ku airport operations endala zonna zitambula bulungi. Ono agamba nti kino tekikosezza Uganda yokka nti bawuliziganya n'ebitongole ebirala ebitwala ebyennyonyi mu nsi yonna era singa embeera edda mu nteeko bakutegeeza ebitongole by'ennyonyi okuddamu okutwala abantu. Kaakati nno bino byonna bigenda mu maaso nga bw'obiwulidde wali ku kisaawe Entebbe era nga twagala okwongera okwesabira n'okusabira mikwano gyaffe abawangalira amawanga gano kubanga ebigambo birungi si birungi wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Natandika emboozi eno nga nkulaga ekyali munda mu ggwanga erya Congo kyali kifumba mutuku oluvannyuma lwa wiiki eno gye tukubye amabega abasajja Abamerika beegatta n'abasajja Abaisirayiri bano nga beegatta n'abasajja Abakongo. Jjukira nakutegeeza amagye g'eggwanga erya Congo gaamala dde okukola endagaano n'eggwanga erya Amerika okubeera nga gatendekebwa wabula ate waliwo n'endagaano ey'ekyama gye bakola n'amawanga nga Isirayiri era nga amagye g'eggwanga erya Congo gano agakulembera Felix Tshisekedi Tshilombo nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Congo gabadde gatendekebwa mu Isirayiri. Kaakati nno okusinze ku drone strike eno yakubwa omusajja Wile Ngoma omwogezi w'ekiwayi kino ekya M23 era nga kiraga nti ne omusajja Michael Dwanga Makenga akulembera ekiwayi kino naye yandibanga yafuna ebisago eby'amaanyi ennyo wadde nga baavaayo ne bamubika naye amawulire gano tegana bakwera nga gabeera official nti omusajja yafa akulembera abayeekera bano yafunamu obukosefu era bano ne meeting yasembayo ng'omusajja Wile Ngoma omwogezi w'ekiwayi kino amaze okubeera nga attibwa. Meeting eyo omusajja gwe twandise pulezidenti waabwe oba supreme leader waabwe oba omukulembeze ow'okuntikko Makenga kaakati ono teyasobola kubeera nga alabwako. Kaakati no gyabukedde onaku olwaleero amawulire galaga waliwo ebyokulwanyisa ate ebirala ebimaze okubeera nga bikuŋŋaanyizibwa. Abasajja bano ne batandika okubeera nga babitambuza
nga babitwala munda mu ggwanga erya Congo. Jjukira nti Congo yavaayo n'erangirira tegenda kuddamu kufaana abasajja bano mu combat fighting oba kikomando wansi ku wansi. Ekikolo ekyakoleddwa eggwanga erya Amerika okubwaguliza n'okusesebbula abakulembeze b'oku ntiko munda mu ggwanga erya Iran n'eggwanga erya Congo lyagambye terigenda kuddamu kweregana muntu yenna nga bafaafagana basajja bano okuttisa amagye gaabwe, okukozesa amasasi amangi, okwonona resources, okutta bannansi wakati mu ku-exchanginga amasasi. Kati bano bagambye bagenda kutajjetinga butajjetinzi bakulu bakulira basajja bano ba M23 bakooye ejjoogo era nga Congo erumiriza bano ne banagibwawo bagenda kutagetinga abo abanaateekebwawo nga kino kiraga bamaze okubeera nga basindika entiisa mu basajja bano ba M23 nti buli anaavaayo okufuuka omutwe omukulu agenda kuttibwa buttibwa, buli anaavaayo okukulembera agenda kuttibwa buttibwa. Wabula n'abasajja bano Abanyarwanda bagamba bagenda kukola ekitiisa nga abasajja Abakongo kye bakoze nabo kye bagenda okukola ku gavumenti y'eggwanga erya Congo. Kakati tunabakubeera nga tutegeera oba bano banaayambibwa ku gavumenti eya Rwanda kubanga eno yo ezze ekyogera lunye nti tuli mabega w'abasajja bano aba M23 nga tubayambako okulwanyisa gavumenti y'eggwanga erya Congo. Kakati nno bano mu kukola retaliation mu kwesasuza banaayambibwako Major General Paul Kagame Rutagambwa ow'e Rwanda nga naye wenjogerera yamaze dda okubeera nga asaba ate obukuumi eri eggwanga erya Amerika. Ono nga mweraliikirivu agamba nti essaawa yonna obulamu bwe buli mu matigga okusinziira ku byayogeddwa President Felix Tshisekedi Tshilombo. Ono ng'agamba agenda kuba abaykira ba M23 bwe kinaabanga kisobose abayingize ne munda mu ggwanga erya Rwanda. Jjukira nti Rwanda nsi yeetongodde kyokka nga gye buvuddeko twalabako ebikompolo ebyakasukibwa munda mu ggwanga erya Rwanda nga biva munda mu ggwanga erya Congo era n'ennyonyi emu emanyiddwa nga Sokoyi ekolebwa omurasha ey'eggwanga erya Congo twagiraba nga ekuba amagye ag'e Rwanda. Wabula eno teyasobola kubeera nga esaanawo, yalwana neevuga neddayo mpaka munda mu ggwanga erya Congo neegwa ku beesi we yali efubutuse okugenda mu ggwanga erya Rwanda. Kaakati nno bino byonna bitwalizaamu n'eggwanga erya Uganda kuba omuduumizi w'amagye munda mu ggwanga erya Uganda yategeeza nti bano abagenda mu maaso okulwana munda mu ggwanga erya Congo aba M23 abo baganda baffe era tubawagira. Kaakati ate gye buvuddeko ne tulaba ebyuma bya satellite nga biraga footage waaliwo okurosinga booda nga abantu abakurosinga booda baali balwanyi nga bava munda mu ggwanga erya Uganda nga bayingira munda mu ggwanga erya Congo. Tetumanyi oba gaali magye ga UPDF nga gagenza okulwanyisa ADF oba waliwo ekirala. Kati kansooke nkujje ewa muzeeyi wasu ono ampuliriza nkutwale mu mboozi zaffe ennyinnyitivu ate nkomewo. Nze muzeeyi waswa omukubi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abaali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugitakwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekyalwezaawula mukadde ono lwezaawula y'omu ku bantu abazuula bazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kyalwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Kakati nno nga bwe nkutegeezezza ekiri munda mu ggwanga erya Congo nakyo kyongera okubeera nga kifumba mutuku. Waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ICC. Kati ICC oba gite International Criminal Court mpuliriza bulungi. Jjukira nti bano bonna n'ono eyattibwa munda mu ggwanga erya Congo Willy Makenga abadde ali ku wanted by ICC era ng'ono yakubako dda sanctions. Kati ICC egamba nti abasajja bano bagenda kwongera okubeera nga babayita n'okubeera nga babateekako ebibaluwa bye bakuntumye. Wabula si be bokka, ne munda mu ggwanga Uganda waliwo emisango egyaloopwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emisango gino ng'agiroopa mu ICC era nga yagiroopa ku bantu ssekinnoomu era nga bano be yaloopa bakulemberamu General Kaguta Museveni okubeera nga bagenda kuwera ennemba n'emisango gino. Wabula saagala weerabire
nti omukulembeze ne bw'aba ali mu ntebe twalabako ow'e Kenya nga ICCA Musa Moninga era kaakati ebintu byakyuka omukulembeze ne bw'aba mu ntebe asobola okubeera ng'ayitibwa n'agenda ne yennyonnyolako wabula bw'abanga ono tasobodde kwennyonnyolako ng'akyali mu ntebe bamulinda bw'agivaamu n'asigala ng'ali ku wanted. Kati wuliriza Meja General Paul Rutagambwa Kagame ono nga yakulembera eggwanga erya Rwanda, General Kaguta Museveni Tibahabulwa ono yakulembera eggwanga erya Uganda. Bano basongeddwamu nnyo ennwe naddala mu butabanguko obugenda maaso munda mu ggwanga erya Congo. Jjukira nti munda mu ggwanga erya Congo abantu bangi abattiddwa wabula nga battibwa oluvannyuma lw'olutalo olugenda maaso olutasirikamu olw'abasajja bano aba M23. Bano bennyini nga tebannabakubera nga bakyusa erinnya okwetuma M23 era waliwo ekiwayi ky'abasajja Abanyarwanda mu linnya eddala. Kaakati lino baalyozaamu bwoza oluvannyuma lw'okubeera nga bano baalina ensisikagano eyagwa obutaka ne basawo ne bagaa nti Maachi nga 23 olutuula luno terubaddewo ne gavumenti y'eggwanga erya Congo. Ekibinja kyaffe tukyuse tukyume erinnya lino erina abatigomyanga. Breaking news, another one. Nabagambye nze nja bibaleetera babikweka nze nja bireeta. Olaba Munnayuganda kyali oyo Museveni agezaako nnyo balagawo mu Uganda nti ebintu biri kiryoka era ye yafuga yakola ki. Naye kankubuulire ebintu bibi nnyo wa Museveni. Nakugamba obweyagala okukakasa omusajja ono we tumutuusizza kwata amaaso go ogajje mu sisitimu ya Museveni oggyeko ebbali kubanga twayita mu foreign policy ne domestic policy okumwambala naye nga ajja kutya ajja kakasa kiki tuli. Prosecutor wa ICC abadde mu ggwanga lya Congo amazeemu ennaku mmeka 4 era ogundi ye yazzeeyo. Naye Munnayuganda njagala nkulaga ripooti eyakoleddwa ono essaawa yonna akake kaggwamu aka Museveni kaggwamu. Kani ono wano yabadde mu ggwanga lya Congo wabula yagambye ye observation gye yakoze ya ripooti gye yakoze yagambye M23 yokka si eri mu kutulugunya bannansi ba Congo nedda. Waliyo ebibinja ebisoba mu 10 naye ebibinja byonna byonna teyabitunuuliza maaso n'akugamba bali M23 ne Allied Democratic Forces. Lwaki? Ebibinja bino ebirala by'abaana ba Congo bannansi ba Congo. Ebibinja ebigwira ebiri mu ggwanga lya Congo ebiri mu kutta bannansi waliyo M23 ne Allied Democratic Forces. N'akugamba nti Allied Democratic Forces zino zaakuliyetingibwa mu Uganda. Ekibinja kino kyatandikibwawo mu Uganda mu mwaka gwa 1995. Bye byenjogera obiraba bye byenjogera. Kyetugenda okukola mu Uganda kiri bwe waliwo abantu bangi nnyo nga sinerabya mwadde mu nsaba spiritual revolution mwagala kumanya Museveni yalya enkwe mu Kasaka. Endagaano y'omu Kasaka mugiwulira. Endagaano eyo ya Buganda yaliwo wakati wa Buganda ne Museveni ono n'abiyyamu olukwe. So kati tugenda okukola tutya naye gye mulaba gye twajja foreign policy mu history ekintu kino ekya spiritual revolution temujja kitegeera mangu nga tugeze mu history waakyo. Bino ebintu bino kati mbyogera mubitegeera olw'ensonga history w'ekintu mukimanyi. Kakati kye tugenda okukola subscribe to this channel eno mpya bagita Shama Fatid. Eno tugenda kuba twogera ku history wa Buganda Busoga ne Bunyoro. Northern bypass eno lwaki Museveni yagizimba ng'eyita wansi ate nga alina kuyita mu bbanga. Lwaki Balamu yasanyawo omuti gwa Bunyoro ogw'obwebuwangwa. Lwaki Museveni yajjawo musambwa gwe bayita Namboole ejjinja eryo n'ajjawo. Lwaki Museveni yajjawo Bujagali n'azimba Bujagali Falls byava kuki. So subscribe to this channel bagita Shama Fatid. Video zino gye ngendo za uploadinganga tugenda kuddayo mu history yenna owa spiritual revolution endagaano zino Museveni ze yalyamu olukwe. Mushegera tugenda kuddayo. So subscribe to this channel or you can check my bio ntaddeko link yeno page yeringijeeko yo subscription zaweze. So videos zaffe zijja kuba ziflowinga bulungi. Kati video gye nkola wano tugenda kuba tujja uploadinga ku Shama Media. Naye zino eza wano zo eza spiritual revolution ngenda ziteeka kweno page kokka toyina walala wogenda zisanga zina ne copyright zino zo ngenda kuba nziteekako ne copyright zino zo tezigenda kugibwayo tezigenda beera ku pages nga teri agenda kusharinga data ono. Genda okusubscribinge kweno channel ntaddeyo esooka nezira gye zitugize katweyongereyo. Prosecutor wa ICC wamaze okukola ekintu ekyo. Kiki Museveni kyakoze? Mwawulidde bomu 2 ezakubya abantu mu ggwanga lya Congo. Bomu zino 2 tezabadde z'abantu ba Congo, zabadde za kuba nanga yakulira Electoral Commission y'eggwanga lya Congo yalangirira ani Tshisekedi ku ntebe nanga. Okitegera ekintu ekyo
kakati nanga wamala okuwamba kuba nangondi wa River Alliance siwa M23 wabula Kagame pressure yabagendako ennyenyenye y'amaanyi bagamba katwete omwana wa Kongo nga wakola mu Uganda nti akozesa Abaganda bafabu ba Elias Lukwago babeesije bamasasi mpuuga n'abazanyisa ddate okuzanya abantu baabwe kati ne Kongo we yakikola wabula bano bannanga nawo ne bamuyitamu bwe bamala okukikola ne bamuyitamu kati eggoma bali mu kweyawula bagamba M23 yawule mu Kongo lwa international pressure eteekeddwawo nti amagye ga Kongo ga Rwanda galina okuddayo ewaabwe n'obubinja buno butali bwa Kongo bulina okuddawa ewaabwe kakati nabo advantage eno bagirabye then ne makanika kye yali akola mu Bukavu makanika n'agamba Kagame tokyalina ky'oŋŋamba Kagame kiki yakola n'abakubisa gundi drone okitegera ekintu ekyo natta makanika ne bakapiteeni abalala bali abantu bawera 40 be yatta kati yabadde agala n'okukolebwa mu Goma bomu eno yaganye okukwataani yaganye okukwata makanika nanga bomu teyamukubye yakubye bantu ba bulijjo ko olukuŋŋaana lwabadde lw'amaanyi nnyo bomu yakubye abantu ba bulijjo wabula mu kwekaza Kagame kiki yakoze yagambye nti gavumenti yagiteze Tshisekedi n'amugamba prove it nti nze yateze bomu eyo byabalemye kati mu kwekaza akaza bagamba nti M23 egenda kwa advancinga towards the south luno lwe lutalo lwe twagala towards the south kyekiriyo oba oyingira Burundi ebbanga lunalona Ndashimiye yabadde akimanyi nti Kagame wava ku Kongo adda Burundi kakati M23 yalangiridde n'egamba egenda kwa advancinga ngedda mu south ebe eyingira Burundi naye ate mu Burundi awo njagala mujjukire waliwo n'amagye ga South Africa yamugamba essasi limu ne wekiba kisosonkole ne kigwa mu base yaffe kitegeeza Rwanda olangiridde olutalo gwe M23 kakati tulinze bagenda kutuukiriza kye bayogedde bagenda kukkirira wansi tulindiridde nze nagaye update zonna ngenda kubanzikuwa okitegeera bagenda ku advancinga towards the south then ne nebaza ne Tita General Bigodo yagambye bagenda kuwamba Bunia awo wetwagala nga ICC prosecutor yakakola ki yakavayo namwe mugenda kuwamba yes muwambe Bunia awo kitwagala ebulijjo byetwagala mutugondeze revolution eno ne mutumenya mukitegere ekintu ekyo era Kagame nga ayagala kwongera apushinge mbu ateeke afrustrating Tshisekedi akoleki ayingire endagano ne M23 Tshisekedi yamugambye osaaga nze sidesa nabayekera Tshisekedi alina mu kuseka noni Tshisekedi alaga nti taliko kyokka bali mu kuwamba naye abiraga nti tabali nako yabagambye nze sitesa na M23 yabagambye M23 mumanyi wamwagala tuteese tulina okuteeseza mu process emeka ebbiri ye Rwanda ne Nairobi process ze nabagamba eze bateeka Rwanda ne Nairobi process mu balina okuteeseza naye nakugamba nti zino ate ziba zinyiga Kagame lwaki nti Abahutu n'Abatwa baba balina okuddayo e Rwanda okitegera Abahutu n'Abatwa balina okuddayo e Rwanda Kagame's greatest fear okitegera abatakifunamu kati ensonga lwaki apushinga nnyo mu Tshisekedi ayogere ne M23 Tshisekedi amugamba nedda baaba nze soogera na M23 nga gwe M23 okitegera ekintu ekyo gwe M23 gwe njogera naye era watugala tuteese tulina kuteeseza ki mu zino process ebbiri Rwanda ne Nairobi process Munnayuganda nakugaya ensolo ku kizigo kweri weetegese naffe tukole ekyaffe tuggyeko akasajja ffe tubulayo fekka okuggyako akasajja kano ebyaddawo n'abapulitendi nga aleese zijja ati aleese abakola ki alemesa gwe kusituka kubanga akimanyi senga osituka buli kimu kimwefuulidde aba avaako buvi okitegera ekintu ekyo so Munnayuganda organize mobilize sawa wetuka time ti akadewe kavuga fena tusitukiremu tweddiza ensi yaffe it is now all never twejjeko abatuusi bano abatuusi batono nnyo naye kiki bakola bo beewa access ku buli office ennene ne cameras katulowooza nti bangi nnyo naye in actual sense bano abatuusi batono nnyo tubasobola okitegera Kongo we yasituse ebintu byonna kati bigenze mu favor yaffe naffe we tusituka buli kimu kyaffe respect my people tusisinkane enkya naye mbagambye organize mobilize time tiwetuuka tweddiza ensi yaffe tukooyebwa sekadaama amafuta ge batwale Tanzania gaffe ne gold waffe zino ensi zikulidde ku ebyo akatambi kano mwakalaba omuwala ono olunaku president lwe yali Geneva lwaki mbagamba musigale ku struggle mutwe ku bintu ebyo olunaku president lwe yali Geneva ng'ayogera mu Human Rights Abuse Conference omuwala ono yalimu mumujjukira omuwala oyo ekyo ekifaananyi kyakutte cyane lindako
Kama otekako eddoboozi. Omuwala mumujjukira olukuŋŋaana president lwe yalimu. Omuwala oyo yalimu yayogera. Omulaba? This is not the supreme leader. He is the godfather of ISIS, Ali Khamenei. Omuwala oyo mu meeting eyo yalimu. Kati kyenkugamba nti bw'obanga omuwala oyo yalimu n'akola ekikolwa ekyo kitegeeza ne president platform y'emu gye yaliko tufaanaganya ebizibu. Mu kifo ky'okupika ebizibu byaffe ensi ebitegeere ffe ate tuconcentrate nga abaserebulatinga oserebulatinga kikyotamanyi. Don't post anything please. Focusinga ku bintu nkuwadde security alert B zigenda ku affecting abantu baffe bali ku ground. Oyo omuwala yali ku platform ne president we yali ng'atudde nga boogera. Wayisewo ennaku mmeka kino okugwa? Wayisewo ennaku mmeka? Nkubuuza wayisewo ennaku mmeka kino okugwawo? Muyina kupika bupisi kintu. Muyina kupika bupisi kintu. Eyo ba-analyst abakugu mu mutalo tasobola kwogera kiri Uganda kutulugunya dde okutta abantu. Wabula abuukidde ekintu tafunangako na passport wadde okulinnya ennyonyi wadde okumanya geopolitics bwazanyibwa kubanga bo gwe mulimu gwabwe babasasudde batandika okudivertinga abantu. Eyo omusajja atandise okufuna ku kaweerero. Museveni afunye akawero kati wagenda okukolera effujjo lye muluzinze focus kubanga ye wabaagala. Baganda bange mbabuulidde mulinga nti ndi mulogo nekugambye eno mini wawudiwo firi egenda kusinga ku affectinga gwa postinga kyotamanyi nga kyomanyi kikulemye okuteekako essira n'okukiremerako. Tuli bangu nnyo bakuwugula ekyo kyo kimanyi kubanga laamu abannayuganda asinga obutono mutono. Laamu abannayuganda basinga obungi mutono nnyo. Akantu katono nnyo kakujja ku mulamwa. Luza mukitegedde. Njagala bagamba mukyuse obwongo mufokasinge ku bintu bikwata ku ggwanga lyaffe. Tulina ebizibu bingi nnyo. Buli omu ofuuse ripooti nga temulipootinga kutulugunyizibwa kwa bannayuganda. Bannayuganda babuzibwawo temulipootinga. Abantu battibwa temulipootinga. Babba akalulu amu ne musirika. Mubuuza mbufe tetugenda genda batuga Uganda empirida n'ombuuza osinika ebinyo. Obadde owagira enkyukakyuka nno tukumanya oli wa NRM ebikwata mu nnupu okujjako Museveni gwe obeera concerned otya. Mbadde ngaffe bali mu kintu ffe tulina okwebwanako okujja Victoria yaffe. Kati baganda bange mbagamba mugenda kulabako ekintu kye bayita mu reality bwe mutatuuka kuteeka focus ku nsi yammwe. Nkugambye tulina okulwana tujjeko Museveni by all means kubanga ye dictator akyasobola okuwa abazungu bye baagala. Nebyabawa byammwe siye azimba empire. Eyo saagala kulwawo maze obbagambako mu ddakiika ezo katwongere eno tuveeko malalo wansi. Eyo abacelebratinga maze obbagamba mu kitegeere. Maze bakolera brief analysis ku nsonga eyo era saagala nze sina postinga kintu kyonna kuva jjo. Nze kyogera ku lw'ensonga mbadde njagala obbalabula nti ensi ezimu tezeetaaga kufuluma ebyama byazo era muzigendere n'okubalabula ku midiya ezisinga obunene mu nsi yonna zitambuza nnyo wano ku lw'ebigendwa by'ensi zaabwe. Mubeere aware about that. Katugenze maaso. Nyongera okutegeeza nti abazungu bano ne bakaabira ne n'osiika ebigere mu ttaka nga gwe mulwanyisa akyasobola okuba bye baagala. Tulina okulwana ennyo kye mbagamba. Mbalaza omuwala mu meeting yali ne pulezidenti yeewaabwe kiwedde ewammwe kituusewa era kiri ku level ki lwaki bakudivertinga okuleeta ku bintu by'ekisiru mufokasinge ku dictator Museveni olw'ensonga bwe tulina okujjako. Tulina mujjako nga tumaze kukola buli kimu ekyetaagisa kubanga interest ffe twetaaga so si bazungu.
ekyo mukitegedde bulungi nnyo nkunnyonnyodde bonna bayitibwa baddikitata bagiddwako mu nsi bagiddwako olw'ensonga nti abazungu bate bafuna services na interest mu nsi ezo until bajja kwe baagala ne bateekako our services ne interest ekyo nakyo nkimaze nkivuddeko sagala kiwaako nnyo katugende ku nsonga endala kati kabulaza kankutegeeze togeza n'odragingibwa mu mbiri geeyo eri wakati wa Isirairi Bungereza Amerika nga balwanisa eggwanga erya Irani no kubanga gwe tomanyi effect yogenda kufuna ng'omuntu tomanyi effect yogenda kufuna ng'omuntu mu lutalo olwo ekisooka Museveni agenda kukola ebikolwa mu kaseera kano mugenda kutya kubanga mainstream media ezze ku Irani focus ezze ku Irani jukira nkugambye nkusomedde a message gavumenti ya Bungereza gyawandikidde omukomuledi waffe ng'emuddamu ngekulaga nti bokyali bakyali ne Museveni yensonga lwaki buli dikiteta yenna wawudova atawa bawa bye baagala babulumba kimafiya dikiteta abawa kye baagala tebasobola mukwatako okujjako nga mwe murayizinze tetusiba tubagamba nti murayizinge tebasobola mukwatako bamukwatako nga mumusituse ne bwe mwogera obwogezi omuzungu alinga bana abasajja bakyando kyano kano kafuna abeera n'abantu abamwetoolodde awo asobola oteekayo ssente guna kusikiriza n'oteekako ne bakkuba oli n'ateekako katuufu nga wakyaliwe ne bakola kati gwe muzannyo gwe batuzannya kati nkiddamu mbalabe musugumbiza mupostinga mugamba nti kiki bannyabo ne bassebo ndi wano bategeeza temusugumbisa mugenda kufuna obuzibu mu lutalo olwo mugenda bufunda luddawa 1 olutalo luno lugenda kuleeta global economic crisis bugenda kuleeta obutabanguko mu byenfuna mu nsi yonna naye ate omuntu agenda okusinga okufiirwa mu lutalo luno yego munnayuganda asindika ebinnyo nga tomanyi repercussions oba results ziri mu katabanguko kano akaliwo kansooke nkunyumira okitegere bulungi nga tonnakola posti kusharinga information ekwata ku lutalo olwo mpuliriza bulungi nnyo 1 Uganda kiteberezebwa nti eina banna Uganda abali mu bendo ly'obuwalabu abawera emitwalo 5 plus Uganda erina banna Uganda abagenda okuba ekyeyo mu bendo ly'obuwalabu abawera emitwalo 40 emitwalo 40 mu bendo ndio nerya Buwalabu ngwasizo ndaba na Uganda gibali banzo bali emitwalo 5 oba n'omusobyo kati olutalo no berugenda lisukka mu nnako 2 ndogenda omwezi ani agenda okubonaabona 1 emirimu gyonna gye bakola gigenda kubeera nga giyimiriziddwa ne kampuni zaabwe nga ziyimiriziddwa obutakola ani agenda okuba nga afiirwa nkubuuza gwa postinga video era celebrating ani agenda okufiirwa nkugambi bw'ogatta bannayuganda bonna abali mu Middle East bawera emitwalo 5 n'okunsobyo emitwalo 5 kitwale nti kugana emitwalo 5 buli mwana yenna kabere mulenzi kabere muwala ali mu Middle East ateekeddwa okuba nga aliisa abantu abasukka mu 10 ku ssente zafuna omwezi nkiddamu ku mwana yenna abali mu Middle East buli aliyo ateekeddwa okuba nga akasente kafuna n'akasindika e Uganda kayimirirwako abantu 10 ekitone ennyo nga 10 bakayimirirako kati njagala nkwatira embaziso owandike nti abantu 10 bye badipendinga ku buli mwana yenna ali Middle East times emitwalo 5 kwata embaziso kwata calculator mbalira mwawo nze mbazi wano njala kuwa ansi yangana mupadde ansi yo kwata calculator wa government buli mwana yenna ali Middle East oba kadamo basadama buli sente zafuna omwezi zidependingi wa abantu 10 bazidependingako kati kwata omuntu kadamo omu abeerawo n'abantu 10 balabirira ku sente ze ogatte nambe emitwalo 5 gye nkuwadde gy'abantu abali muki abali Middle East abagenda okunoonya ensimbi bantu bameka
Bibantu bameka. Webale nyo number of Rebecca. Answer yo number of Rebecca ajikuwadde. Ze milioni 5 z'abantu abali mu Uganda ababesinga ku bakadama basekadama abasechuliko abali Middle East ze milioni 5. Ne baziba se milioni 5 nga tufunye life exment nga tugambye nti milioni emwe y'abanna Uganda kale ye dependinga ku bantu abali Middle East. Olutalo lubalo mwezi mulamba nga lukwajja. Abali mu Uganda milioni eyo tadde wento nenyo bagenda kubasobola okusurvivinga. Gocha sinike binyo okola video opostinga simanyinga ekizuka kikino kize ye bannanga omusajja ali osinagenda nkubuuziza wakozeemu embalirira y'ekintu ekyo nkimaze nkugambye mugenda kufiirwa emirimu ne ssente zammwe otabazisasula mu mwezi guno singa lugenda mu maaso awo tuvuddewo. G'obadde okimanyi nti amafuta agakozesebwa okwetoola ensi yonna gayita mu nkwesese gwe bayita Strait of Hormuz. Strait of Hormuz gwe mukwesese oba gwe mugga oguyitamu ebyamaguzi byonna ebiva mu Middle East okwetoola ensi yonna. Kati bwe baggala Strait of Hormuz ono kitegeeza nti ebitundu 20 oba 25 ebyamafuta gonna ebifuluma mu mawanga g'Abawarabu baba bisibye. Kati gwe abadde agula mafuta 3,000 ku 10,000 Uganda gagenda kweyongeramu gagende ku 6 baka 7. Ani abaafiirwa ali mu lutale Irani oba gwe abadde asinika ebinnyo nga kyoyogerako tokimanyi? Mbuuza gwasinika ebinnyo essaawa zino apostinga kyotamanyi. Amafuta gano bwe galinnya ani agenda okufiirwa? Jjukira amafuta bwe galinnya ne services zonna across the country zirinnya. Jjukira eno bwe ggalawo mu kwesese guno wane wayita ebyamaguzi bya mu container ez'ebyamaguzi byonna ziyita wano nga ziva Middle East. Kitegeeza n'abasuubuzi kigenda bakwatiramu. Emiwendo gy'emmere mu Uganda gigenda kulinnya. Bizinesi z'abantu ne trade zigenda kugwa. Wano wagenda kubeerawo obutabanguko mu byobufuzi kye tuyita political instabilities across the Arab countries. Wagenda kubeerawo political instabilities zigenda kubeerawo. Ziba zikosaani. Gwe kennyini ne passport nga togirina, gwe kennyini alina ate okunoonya eri kufulumya ofulumaawo. Naye nga jjukira nyongera okujjukiza nti ne airspace zonna bazisibye teri wadde akanyonyi kamatalisi kafuluma adde akeetooloola. Ani agenda okuba nga asafalinga? Gwe agenda okusafalinga. Kati muganda wange saagala osugumbize nga kyosugumbizamu tokimanyi. Nga nfundikira mu katunumba ako ku nsi ezitayagala kufulumya mawulire gakwatagana ku bizibu byago z'ensi ze mulimu. Bakomredi mwenna balina smartphone nga mwagala nnyo content. Nze nandikusabye beera nga bwe nakoze sapostinze ekintu kyonna n'okwogera ku nsonga zino nzize zoogerako nga mbalabula obutabanguko buno kye bugenda okukola eri mmwe. Ojja kulikodinga video gite bakulondole bakukwate bakusibe oba bakuwe fine. Kati saagala mubeeraawo nga muvudde ku struggle yaffe yaddala ate mufokasinge ku struggle etatukwatako. Wano Museveni tuba tumuwadde blanka check omujjako ekigere. Ate eno ndi wano bagamba egenda kufuuka mini World War 3. Eno mini World War 3 mukyagira bange ey'okuseka mini World War 3 egenda ku affectinga economy y'ensi yonna. So saagala babadivatinge babajje ku nsonga zegwa kuba oli ensi erimu obutabanguko ng'eyo ereeta ebizibu eri ensi yonna. Amawulire agava eyo tegasanyusa. Wabula bino byonna wadde bigenda mu maaso era weebiri essaawa yonna oba olyawo naffe kye twayagaliza embazzi kibuyaga yandisuula. Kubanga Baganda bagamba nti buli ekizaalibwa era kiba n'enkomerero. Kakati nno ffenna tujjukira omusajja Donald Trump bwe yali ng'ajja mu bukulembeze bw'eggwanga erya Amerika. Yategeeza nti buli dikiteta waali kano kenkomyewo
yesibe bbiri ngenda kubanoga omu ku omu bonna mbateeke ku ttaka. Eno yandibanga yentandikwa Maduro, Kameni, ani addako